from the press. You're most welcome here at Serena for this wonderful day that we hope remains memorable for quite a number of years. My name is Faridah Nakazibwe. I'm the founder of Essanyu Foundation. It's not been here for so long. I just want to appreciate it. With me are people that have been working with and our various places. I'm sure you're wondering why we have quite a number of media houses in the house. With some people think they should be. No. This is a national cause that everybody thinks they can be a part. I think it is important that we start with the prayer, and I offer myself to lead the prayer. Our dear Lord, we come before you today with our thanks. First, we thank you for this day, and we thank you for this plan, and ensuring that this plan is starting by us, and maybe not everybody else, that is in our particular Jesus, to be on this as of this. We go for this day, and we work for the nations, open the world, and the country remain in our today, and also what hasn't been used so often here in the country. It's a British word to mean an event, usually outdoor. It's a celebration with quite a number of different things like exhibitions, things like charity, things like entertainment, and others, food, feasting. So we chose to bring Greater Masaka, we chose to point to things because it is special in its own way. We are people from Masaka. Personally, I'm from Masaka, and I'm very proud of where I come from. I ask you to forgive me. I've been struggling with a cold, so please try to keep me to myself. Yes, people from Masaka are very proud of where they come from. You have them wherever they go. It doesn't matter whether it's Karachi. It doesn't matter whether it's the city center Kampala. It doesn't matter they're in the diaspora. They're always proud to say, I am from Masaka. They are the people who have been to Uganda in different ways. We are everywhere in the business center. We are in the media. We are in the political service. We are in the judiciary. We are everywhere, just like so many other tribes. But you and I, when people from Masaka, are always, which is sister. That's right, they're always, which is sister. So I had an idea. Can we not stop at being proud of where we come from? Can we take it a notch higher? Can we build a community? It is there, but it is not centralized. Can we have a community that doesn't stop at speaking about where they come from, but they go ahead and go back to where they come from and create an impact? I shared this idea with some friends who come from both Masaka and elsewhere, and most of them agree that this is something that can take off and actually grow bigger and better. It is the pilot this year, but our plan is to make it an event that brings the people of Masaka together from wherever they are. Greater Masaka is a big sub-region that has 9 big districts, which include Bukomasi, Sembabule, we have Masaka city itself, we have Luwewo, we have Makai, we have the Kalanga Islands, we have Kalungu, Yantoni and Makai. That is 9 of them. So you can realize that that's a very, very big community to be left out there without creating any impact. So the Fete, we chose to make it 2 events. One in Kampala, because of the huge numbers of police partly, and people from Kampala metropolitan are expected to gather somewhere. Then we can go back and target our people from the other 9 districts, and we gather in the city of Masaka. Masaka being a new city has its own challenges. Of course, our leaders are doing extremely well.
But if people of Masaka come together and work together with their area leaders, I think we can cause a change. It doesn't matter how big someone is, a change is a change. So anticipating, we expect to get some courses that we are going to use to send back home. Every year we'll be choosing a particular district to handle, and we'll be dealing with the area leaders of that particular district. So this year we thought about helping with the coverage problem in Masaka City, and we thought about dustbins. Garbage is a big problem, yes, but also they have issues of how to cover this garbage. And our people, naturally, I don't know that's natural people. Yes, we litter a lot in Uganda. It bothers me that people are who in this area. So it's probably there is no dustbin next to them, or it is just them. They don't care what they do. So we thought from the process, some of the process that will come out of this, we will work hand in hand with the city administration and cause a change, either buying dustbins, or they can best advise on what exactly they can do with it. But also we looked at Kalangala as an island. They have a challenge of public toilets. So we're also looking at building public toilets in the islands. But also we have a charity, Faridah Nakazibwe Foundation has activities in us, not just in West but elsewhere. And I think some of those proceeds will be going back to Masaka to help our people. So that is generally about it. We are looking at the government as the venue for Kampala and Masaka Revolution Grounds as the venue for Masaka and its neighboring Greater Masaka districts. A number of sponsors have come on board to help out on this. We have UBL, we have CBS, we have UBC, which gave us for UBC TV, Star TV, and Star FM. We have Bagenda, we are yet to come. They came on board with and NCBI's party is Radio Budo in Masaka is also doing an amazing job there. And of course, my biggest platform, NCBI's party, is with them. So we will take questions from you, gentlemen, but first. Where can I help, especially after what was the platform? But I think I shouldn't put to waste anymore. Okay, ng'omwana eyasaalibwa mu buddu ate ng'alina mu mawuggula twaze bazaala Sembabule naye nga nakulyako omuwendo nakulyako Masaka City. So natuula ne ŋŋamba nkwatizaako nti nange Kampala nyiza obutamusobola oba kyembuliza ekikoze kiyinza okukolera kize ku TV oyinza okwalabako abantu bekwatizaako Faridah Foundation, Essanyu Foundation, naye ewaka gyeba kinyumireza koza agenda okutera egyo njo okudda so nafuna idea neŋŋamba banamasaka be bantu abenyumiriza mu nsibuko yaabwe buli wamu buli kyabeera kugira akategeeza ensi ziri munamasaka tekibatayinga batugamba tulina amaanyi oba ki ffe tetugambira abantu tulaba ekintu ekirala ennyo. It is our culture, traditions, and the things that make us special. Ekituleetera okwenyumiriza eyo gye tuva. Masaka, Greater Masaka is kifo kinene. Kyo kyennyini yali Masaka enene yakutulwamu neefuulibwa districts 9 okuli Masaka, the city now, okuli Bukomansimbi, okuli Sembabule, okuli Kalungu, okuli Rakai, okuli Kalangala, okuli Lwengo ne Lyantonde. There is another one? Kyotera, yes, Kyotera. So abantu abo bangi community gye tosobola kuleka okwogera kukoma ku kwogera bwogezi. Abakulembeze baffe bakola omulimu gwa ttendo nnyo mu bitundu byabwe gye basinziira
naye nze naawe tukimanye nti wokwatizaako tolina kyokosa oba kitono kitya oba kitya obeera okozeewo ekyenjawulo. So bwe nalowooza ekintu ekyo okuleeta community y'abantu bannamasaka abayitirivu abeesudde ebitundu ebyenjawulo nga ne wano mu Kampala akulira ekibuga ekikulu omuloodi w'e Masaka naye ndowooza tuyinza okukolawo ekintu ekyenjawulo ky'amaanyi. So nabulirako abantu abamu era abamu ne bakkiriziganya nange mu kino tusobola okukikola ne tutuuma the Greater Masaka Fete. Twagituma fete mu Luganda kubanga kijja twanguyira nnyo nga twagala tukuŋŋaane tumanyagane nti munnamasaka ali mu kikuubo bwe ŋŋenda ne muwagira nga nze munnamasaka byonna byafunye ayinza okubaako kyazzaayo ewaka. Awamu oluusi tufuna mukisa kuzaayo naye bw'ojja n'otwekatako eno mu fete gyonna gye tunaasisinkana aka kasente k'otaddeyo akatono ate tujja kukazzaayo ewaka ku lulwo ne ku lwaffe. So tulowooza nga kijja kukola amakulu lwokuba tuli bangi tetwagala kugwera Masaka ffenna. Netugamba ab'e Kampala tuleme kubatindiza ggendo kubanga ewaka tewaba wala naye emirimu mingi buli lunaku tubeera tupatikana. So ffe tukuŋŋaane e Kampala wali ku Lugogo Cricket Oval. We chose Lugogo because we are a big community. Tuga tukuŋŋaane e Lugogo ate bwe tumala e Lugogo nga 17 September tugende e Masaka weekend eddako nga 14 September ate tulabe bannaffe abawangalira mu city ne mu districts ziri endala nga 24 omwezi gwe gumu okwa September. Sente ezinaavaamu twali tuteesezza oba twateesa tuyambeko ku kibuga kyaffe ekipya Masaka ku nsonga ey'akasasiro kubanga kasasiro ye gyali bwe tuteeka dustbin ku streets ez'enjawulo nti oli abadde akalubizibwa okutwala dustbin ku street eri eya Elgin ng'ate yaali eno wansi ku Bukoto Street ajja kukola ki nga dustbin eri ku Bukoto Street ajja kuba afunye dustbin emuli okumpi asembuleko ekigere katono akiteeke kasasira amuteeke wali ate bananyini ekibuga bajje bamukuŋŋaanye bamutwale yona gye bamudisposinga off. Twalowooza era ne ku bantu b'e Kalangala ku bizinga balina ekizibu kya kabuyonjo tugamba tujja kuzimbayo kabuyonjo naye ng'enteekateeka eri nti omukolo guno gugatta bannayuganda bannamasaka gujja kuba gwa buli mwaka era nga tujja kuba tubategeeza ddi nga buli mwaka tulondayo ekitundu oba Ssembabule oba Kalungu ne twebuuza ku bakulembeze baayo nti obuzibu bwammwe buliwa tuyinza bayambako tutya era mwetaaga ki. So that is it generally bannamasaka kumanyagana n'omanya nti nayagala dde okulaba Lord Mayor cause ava bwaffe Kalungu naye okugenda ku City Hall musisinkane emisoso mingi bwe nsisinkana e Lugogo nga gyali sobola okufuzuulamu akagambo kane mugamba Mayor kankubuuzeeko munnamasaka munange ensonga yange nenjiyisaawo tinayagala okusisinkana akategeze hamu kangende ku fete osanga nabayo nga proud munnamasaka nayagala okusisinkana gundi. So we are creating a community esobola okukwatagana ate ne solving problems as in when they come. Tweyanzisa nnyo twafuna abantu bangi abajja ne batwegattako okulaba eno because nkitwala nga national cause okwata community n'ogigatta wamu ne baako ekyomugaso kyekola. So NTV Uganda and Spark TV bajja okutwegattako ne tubeera ne CBS ne batwegattako ne tubeera ne UBC National Broadcaster ne twegattako Bukedde New Vision Group through their Bukedde TV, Bukedde Farmer and Bukedde the paper ne batwegattako UBL bajja kubaayo n'ebyabwe fenna. Yes, Radio Good e Masaka tuli nayo naye tuyambako nnyo. So tulowooza nti mujja tuyambako kunga bannamasaka actually mwenna bannamasaka gy'oli ate si bannamasaka nti yazaalibwa Masaka yekka eyazaalibwa e Masaka tukwetaaga jjajjawo nga w'e Masaka naye nga maama wo yagenda n'akusalira walala oli w'e Masaka buli alina akalandira konna wasomerayo tulina amasomero ag'amaanyi nga Kasasa Masaka SS Aga Khan tulina Gachitovu so many huge schools agazaala abaana bangi ne gaba molding into who they are now bantu banene eyo babitiibwa mwena twagala tubeere nammwe tulina abakolerayo emirimu gyabwe tulina abawasaayo tulina abantu bangi njo sogenda okwesanga nga everybody alina akakwate ku Masaka era twagala tujje even if olaba ng'onoonyeza akakwateko we kali nga tewali at least when you're a fan of Faridah come and join us on that day 17th of September Lugogo Cricket Oval and on the 24th of September Masaka Recreation Grounds. Tweyanzisa nnyo kati katuwa omukisa
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulumu okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.